president kati yefudde ekifaananyi ng'abatyobola ssemateeka wa Uganda era takyalina kukiraiminga nti alina presidential authority kubanga eyo authority eva mu kukuuma ssemateeka n'okulaba nti abantu bonna bakola nabo mu gavumenti bateeka mu ssemateeka ekitiibwa kati takyalina ekyo ekitiibwa ssemateeka kye yamuwa kubanga yeefudde ekifaananyi mu ofiisi. Mwannyinaze gwensingako omwaka gumu gwokka mu nsi muno muwozi nze ndi 5 mu gumu yali 5 okumugamba nti akomye mangu okweteeka mu butaala n'agenda n'akemebwa okubaawo kwa social media n'atandika okuweereza obubaka obutiisatiisa obuvoola era obulengeza bannayuganda akikomye. Tumanyi Muhoozi ng'owero DU waffe. Muhoozi, son of a president. I was born son of a president. Many of these people, whatever, I was born when he was president. But I spent most of my life outside. And there's no presidency which is forever. Kale, baniriza buterevu. Omukyala Honorable Betty Nambooze ebigambo byayogedde olunaku olw'ejjo bwe yabadde ali ku kitebe kya National Unity Platform ekisangibwa Makerere Kavule bigenze maaso n'okubanga bisparkinga bitunuuliddwa abantu bangi buli omu abivuunula bubwe era bangi batandise okugereesa nti omukyala Honorable Betty Nambooze yalibanga ali mu katyabaga. Mu video gye tugenda okutunulamu ewereza ddala eddakiika nga 5 naye ebigambo Honorable Betty Nambooze bye yayogedde naddala mu mbeera eriwo mu Uganda naddala ku muntu yenna eyeewaayo n'ayogera ku muduumizi w'eggye ly'eggwanga tuyinza okugamba nti obuzira bwe yakozesezza bwatadde bangi ku bunkenke naddala abamwagala n'abo abamulumirirwa abayinza okulowooza nti waalibaawo akabaate oba ekikyamu ekiyinza okumutuukako. Bangi ku bantu bagereesa nti ebigambo Honorable Betty Nambooze bye yayogedde ng'abyogera ku muduumizi w'eggye ly'eggwanga biyinza okuba nga bya bulabe eri omuntu gwe yabadde abyogerako. Tugenda bitunuulira oba oli awo tumanye ensobi ziyinza kuba nga ziri luddawa. Of course tukimanyi nti omumwe ennaku zino gwakwegendereza nnyo. Omukyala Miriam Matembe yakajja jjuza afulume ekkomera ennaku eziwererako ddala abadde aliira ku nsiko ezaddakaawo yakwatibwa n'ateekebwa ne mu kkooti. So ensonga ne zibanga zonna zeekuusa kuba nti yayogera ebigambo kkooti byegamba nti byali bisiga bukyayi nakwawulayawula mu ggwanga erimu eri Abaganda baffe Abanyankole. Honorable Nambooze nga mutadde ku bali ebigambo bya Mwami Jim Akena owa UPC era nabyo abantu bagenze maaso n'okuba nti babitunuulira. Omwami Jim Akena yabadde ayogera ku kubeera mutabani wa president. He is a living example. Yeye nyini kyakulabirako. Bangi kumwe mukimanyi butereevu nti mukulu Jim Akena mwana wa president era yaliko naye mu bitiibwa yaliko mu mbeera ey'okuyisibwa ng'omulangira. Yavuddeyo n'ayogera oba yakola akatambi ng'ayogera ku bulamu bwe yalivingiramu nga mutabani wa president oba nga mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Ebigambo bino byakutte bangi ku mutima era ne batuuka okuwanuuza nti endabula gye yalabudde mutabani wa president aliko essaawa zino eyinza okuba nga tegenda kuggwa mirembe. Tugenda tunula bigambo by'omukulu Honorable Jim Akena oba oli awo ensonga tuzitapute. Kakati ye Dr. Sarah Birete bwe babadde ku kkooti olunaku olw'ejjo yagenze maaso n'okubeera nga naye ebigambo abyogera nga obuufu abwolekeza direct eri president nga yeebuuza nti naye ddala obuyinza bukyali mu mikono gye naye ddala ebigenda maaso mukulembeze w'eggwanga abiraba bw'aba abiraba asazeewo kusirika busirisi talowoozesa abantu nti oba oli awo obukulembeze ayinza okuba nga abulimu naye ng'obuyinza bw'atakyalina. Ebyo nno byabadde ebigambo bya Dr. Sarah Birete
era nga nabyo tugenda kuba tubifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Eyali agent wa Aida Nabayiga mu kalulu k'e Kalangala avuddeyo n'asuubiza okuleeta obujulizi obw'enjawulo obulaga ekibbabululu ekyaliwo mu kalulu ako aka by-election, era bw'atyo n'abaako oboolyawo byayogedde biyinza okuba nga biteeka obulamu bwe mu katyabagana ddala mu sayidi ezaabo bayogeddeko ebigambo bagamba nti be yali akuumira akalulu. Ajjeeyo essimu n'atulaga era n'atukakasa nti yeerimu buli kintu ekiyinza okuluma n'okukakasa emivuyo egiyetobeka mu kalulu ako akagenda mu maaso n'okuba nti kakubwa e Kalangala. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga olunaku olw'ejjo yakyaliddeko abantu abawangalira mu maka g'omukulembeze Ssaalongo Erias Lukwago okusinziira ku Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yataddeyo obubaka bwe obw'okusaasira famire eno. Ebigambo tubirina mu maka mwe yatudde n'abyogerera. Alinako bingi oba oliawo byanoganyiza n'atuuka n'okuba nga agumya famire ya Erias Lukwago. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mu bigambo bye yagambye nti tebasobola kuva mu Erias Lukwago era mu buli mbeera bali naye. Yanyoleddwa nnyo wamu n'enju ya Erias Lukwago. Kakati ye Ninye Tabs yagenze n'agwa ku mukulu Honorable Michael Kawanda naye ekyabadde mu nsisinkano eno teyawedde mirembe. Ninye Tabs amanyiddwa ng'omuntu akukunula oba awanuuza ebyebuziba naddala ebikwatagana ku bulyake n'ebikolwa ebikyamu ebikolwa abantu abayivu oba abo abali mu gavumenti. Honorable Michael Mawanda ebigambo byamubuze era okukakana Ninye Tabs amulangidde biliyoni za ssente 2 ezigambibwa okuba nti zabulankanyizibwa omwami ono. Byonna mbirina nzikiriza nkujjukize nti tetusasula mwezi ku decoder. Video jiweka like kigisobozesa okudduka ku speed etenkanika, information etuuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza. Wenkusabira mbutongole nga totwegattangako twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola ofuna nga latest updates ne latest information. Tutuusaawo amawulire buli budde buli ddakiika buli ssaawa. Nzijawo nsimbi z'abakama bange nange mmire ku malusu bwe nzija ebigambo n'emboozi tutuule tubinyumye era tubiseetule. Tovaawo nkolamu katono nnyo bwe nti. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwe Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi abenyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi 3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 4 36 Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogeza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tulese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Bino UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Oui. Non. J'ai du mal à imaginer. Breaking news, amawulire gennaakafuna mu kiseera kino abakungu ba gavumenti musanvu mulamba bakwatiddwa era nga essaawa zino wenjogerera bali kubeera nga bali bawalawala okubatwala mu kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi amakya g'olunaku olwaleero. Oyo gwolaba ku screen ye mwami Chris Ariko Oboro era ng'ono yabadde Director Communications and Public Affairs mu Parliament of Uganda. Kinajjukirwa nti omwami oyo abadde nnyo mu scandals oba abadde ayogerwako nnyo naddala abantu ababadde bavaayo nga bakuba enduulu ku mitimbagano nga baanika obubbi n'obulyake oba n'emirimu egitatambula bulungi mu Parliament naddala mu kaseera ka Speaker Anita Among. Chris Oboro akwatiddwa enkya y'olunaku olwaleero era ng'ono bamukwatidde ku Parliament ye ne banne abalala. Njagala osooka ompeko ku listi yo tusooke tugiyitiremu tulabe abakwate be baani. Okusinziira ku fayiro eriko A1 oba omuvunaanwa asooka akwatiddwa ye Chris Ariko Oboro, Director Communications and Jakologeyo Director Communications nani awo omulala Communications yes and Public Affairs ne boogizaawo wali. Then omulala owokubiri etu ye Adiro Daniel, Director Human Resource Parliament of Uganda. Oyo naye akwatiddwa enkya y'olunaku olwaleero era bagenda kuba basimbibwa mu maaso g'omulamuzi. A3 ye Okema Leonard Executive Secretary Office of Speaker Parliament of Uganda. Oyo naye akwatiddwa atwalibwa mu kkooti. F4 ye Rajab Kaya Sani kankozesere Rajab Bukaya Semalulu ono nga ye Principal Research Officer mu Parliament of Uganda naye akwatiddwa. A5 ye mwami Okwi Emmanuel Emroni abadde Principal Protocol Officer era mu Parliament of Uganda. Then A6 ye Itute Stella ono abadde Personal Assistant Parliament of Uganda. S7 ye Otebata Vincent Capacity Development Officer Parliament of Uganda. Then A8 ye Mori ngazizaako ku linnya eryo wansi. A5 A6 A7 tubadde ku A8. A8 ye Murembe Methods. Murembe Methods
Chief Executive Officer, Uganda Parliamentary Cooperative and Cooperative Savings and what? And the Credit Society Limited, SACCO. Ono yabadde Chief Executive Officer owa SACCO eya Parliament. Kinajjukirwa oba mukimanyi bulungi nti Parliament eyina SACCO, abantu baayo mwe basobola okujja akasimbi oba mwe basobola okuteeka akasimbi akayamba. For example, SACCO eyo mujjukira bulungi yalimu ssente z'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad, ne gye buli kati ndooza ssente ezo teziweebwanga abaana be, ziriyo eyo zikunukkiriza mu millions zindooza nga 2-5 around there. Kakati abakulu bano bonna bagaliddwa oba bakwatiddwa ku nkya y'olunaku olwaleero era nga bano basangiddwa ku Parliament. Okusinziira ku mawulire g'enfuna, bagenda kubeera nga batwalibwa ku kkooti evunaanyizibwa ku balyake n'abakenuzi. Speaker Anita Amongo okuva lwe yagalirwa mu maka ge oba lwe yateekebwa ku kye tuyita house arrest, ebintu birabika tebitambulira ddala bulungi n'akamu. Embeera yasajjuka, abantu bangi ababadde bagenda maaso n'okubanga banoonyezebwa oba nga banoonyerezebwako. Office ya IGG oba eya Inspector General of Government yegenze maaso n'okukola omulimu guno okukakasa nti bano bavunaanibwa era basimbibwa mu mbuga z'amateeka ensonga zisobole okubeera nga zitambulira ddala bwe zityo. So ago ge mawulire agali kwosha agabadde gaakagwawo essaawa z'akaakati era nga tugenda kuba tukuwa ebifa mu kkooti. Tujja kuba tukuwa n'ebifaananyi bya bano ebinaaba bimaze okuba nga bitutuusibwako wano mu rooms zaffe. Honorable Betty Namboze, obuzibu bulabika ng'oba oli awo bumujjira okusinziira ku bantu kye balowooza. Eggwanga okusinziira bwe liyimiridde waliwo abantu ab'okwegendereza. Nti ojja kwesiba ku kirenge kya kitaawo. Atoddeeyo gye weesibidde ku kirenge kya kitaawo emmanju ku Boys Quarter ku State House. Atotandike okutinkuula entalo ku bannayuganda n'okkuba olwogolo. Ekyo tetujja kukikkiriza muwoozi. Ebigambo ebyo si bya mukutu gwa Viki Exclusive yadde abaguddukanya. Bigambo bya muntu sekino eyo no disclaimer. Ebigambo by'omukyala Honorable Betty Namboze, of course, tebyawukako na bigambo bya mukyala Miriam Matembe, tebyawukana na bigambo bya Dr. Sarah Birete, tebyawukana na bigambo bya Honorable Odria, tebyawukana na bigambo bya abantu ab'enjawulo abazze boogera nga boogerera mu layini eyo y'emu. Nga tetunnaba kutunulira nnyo bigambo bino na kiki kye bigenda ne be babigamba bagenda bivuunula batyanga eyo yonna site tunnagitunuulira. Tusooke tutunuulire kiki ekyogeza abantu ebigambo bino. Ebigambo ne byogerwa omuntu omu, ne byogerwa owookubiri, ne hoogerwa owookusatu, owookuna n'owookutaano, omukaga n'abalala. Ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Abasobodde omukisa ne bagufuna ne baweebwa olukusa emisango egyo okugitunulamu oba okugenda mu maaso nga bagiwoza bava waka. Abatasobodde ne basigala mu makomera. Kakati tusooke tutunuulire ebigambo bye boogera bituufu. Bwe bibanga byakalebule nga tetufunangayo musango gusalibwa mu mbuga z'amateeka era ne gusinga abavunaanibwa oba abateeberezebwa okuba nti bazza omusango guno. Kubanga buli muntu yenna avaayo n'ayogera ku bigambo ebifaanagana ng'ebya Honorable Betty Namboze ne banna abalala. Bawunzika, basindikiddwa ku remand, bawunzika, baweereddwa eddembe ly'okweyimirirwa, bawunzika, emisango gigobeddwa. Kakati ne kibeera nti mu mateeka omusango gwaliyo, omusango tegwaliyo. Bye boogera bituufu oba bye boogera si bituufu. Then we go back into the story. Ebigambo nga bwe babyogedde oba bwe bajja babyogera. Kiki ekiremesezza okuwaayo eddakiika eri abakulembeze baffe okwefumiitirizaamu n'okumanya nti ekituufu kye kino, ekiruma abantu kye kino, oba kiki ekibagaana okuvaayo okuclarifyinga ne bakendeeza ku bigambo bino ne bakola ne bajja kwegamba ne bagamba nti ebigambo ebyayogeddwa gundi si bituufu, ebigambo ebituufu bye bino. Ne tuleka propaganda n'atatambula nnyo
oba propaganda bwaba atambudde tumubikka n'ekituufu. Abantu balowooza nti Honorable Betty Nambooze ebigambo byayogedde bya busagwa eri omuduumizi w'eggye gwe yabigambye, era abantu balowooza nti ebigambo mukyala Betty Nambooze byayogedde ng'abisindika direct eri president bigambo byakuyisa lugaayu na kunyooma president. Naye ekibuuzo, president ye bw'abiwulira abiwulira ng'ebigambo by'omuyisaamu amaaso, abiwulira ng'ebigambo by'okumuyisaamu olugaayu oba mujjonkera, oba president abitwala mutima mulungi n'anoonya butya bw'asobola okukakasa bannambooze n'abalala abakkiririza mu Nambooze nti ebigambo ebyayogeddwa Nambooze si bituufu. Ebigambo bino omuduumizi w'eggye ly'eggwanga bw'abiwulira nga babimwogerako atwalayo eddakiika n'agamba nti ebigambo bye banjogerako bituufu oba ebigambo bye banjogerako binkosa, naye yadde binkosa nsobola okugenda n'entereeza eyabyogedde mu mateeka oba nenzija n'enclarifyinga ku ebyo ebyayogeddwa omuntu oyo because ayina abamukkiririzaamu ne batatwala negativity ne bafunako ne ku positive side okuva gy'oli nga gwe bayogeddeko ebigambo ebyo. Honorable okuvaayo n'agamba nti waliyo omuntu alina ebyapa 7 nga bya Kampala district yokka. Ekyo tekiri wiyadi, gwe tekikwewuunyisa omuntu ng'alina ebyapa 100, 2, 10, 3, 4, 4, 5, 6 mpaka ku byapa 7 nga byonna biri mu district emu ya Kampala. Gwe ekyo owulira kisaawundinga nnomo. So waliwo ebintu ebimu nga bikoonwako oba nga byogerwako nga biggula matu g'abalala, nga bizibula maaso g'abo abatalaba, nga bizzaamu maanyi oba nga bikuma muliro mu bantu to do something bad or to do something good. Kakati bwe tunaakitwala for granted, bwe tunaawuliriza nga waliwo ebigenda mu maaso nga bigenda nga bwe bigenda, either aboogezi bonna bakuggwera mu makomera oba aboogezi bonna bakubanga batiisibwatiisibwa bakudduka mu ggwanga bagende mu exile. Okubeera nga oli mutabani wa mukulembeze wa ggwanga, oli mutabani wa mukulu, okusinziira ku Honorable Jimmy Akena agamba nti tekikuwa mukisa kulowooza nti olibeera mutabani wa mukulembeze wa ggwanga lubeerera. Tekikuwa mukisa kulowooza nti olivingira mbulamu bw'olimu nga taatawo akyali mu buyinza. Bino no bigambo byogeddwa mukulu Jimmy Akena. Era pavine ebigambo ebyo biba tebiri mitala w'amayanja. Nsaba obisomoso obituwe. Soko tuweko katambi k'omukulu Honorable Jimmy Akena okuva mu UPC. Mohozi, son of a president. I was born son of a president. Many of these people, whatever, I was born when he was president. But I spent most of my life outside. And there's no presidency which is forever. You are going to be a son of a former president at some point, and now you're going to have to come to a different level and interact with others also. This country, people who you are mistreating, you have to live amongst them. Kakati ebigambo ebyo abyogera yaliko mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino Mwami Milton Obote, era nga ye Jimmy Akena Obote erinnya lya kitaawo alirina. Okusinziira mu bigambo ebitonotono byayogedde akulaze nti yazaalibwa mukulembeze wa ggwanga nga noono tannaba kubeera nga azaalibwa. Ate ye
bamuzaalira mu buyinza oba okitegedde naye agamba olw'okuba yali yeeyisa ng'omuntu yali yeeyisa si bubi teyakozesa influence ya kuba mutabani wa mukulembeze wa ggwanga y'ensonga lwaki ayina n'abamugoberera yadde nga kitaawe takyali mukulembeze wa ggwanga newankubadde yakulira bweru yakulirako ebweru w'eggwanga mbuwaŋŋanguse amanyi kye kitegeeza okubeera mutabani w'omukulembeze w'eggwanga mu bigambo bye akonkurudinga agamba tewaliiwo bukulembeze bwa lubeerera there is no presidency forever tewaliiwo bukulembeze bwa ggwanga oba tewali alibeera mukulembeze wa ggwanga lubeerera Honorable Jim Akena bye bigambo ebimuvuddemu kakati bw'owuliriza ebigambo by'abakulu bano n'osikayo olugero lw'Abaganda nti nantabuulirirwa yasaabala bwa bbumba obwato baamugamba akaato okalaba kunyirira naye akaato ako bw'ona akagendamu amazzi gagenda kamerengula kayiike linnya kambaawo ak'ebbumba kaleke olw'okuba nti nantabuulirirwa ye yalowooza okunyirira kw'akaato k'ebbumba ke kagenda okumusaabaza amayanja olwaba okutuula mu kaato yavuga n'aseka ng'asekerera baalese ku lukalu naye nga bo bakimanyi nti ayolekedde buzibu kubanga ebbumba liri mu kubeera nga lyegattamu amazzi limerenguka ataabuulirwa bwe yasaabala obw'ebbumba akaato kaatuuka wakati mu mazzi ne kaatikamu ng'ebbumba limemettuse we wava olugero lw'Abaganda olwo olwa nantabuulirwa eyasaabala obw'ebbumba kaali kaato akawunde mu bbumba ne likala according to Honorable Jim Akena akulaze nti obukulembeze buggwa bukoma but after obukulembeze okuggwa will you still be recognized nga mutabani w'omukulembeze w'eggwanga ye ng'eyayita mu kubeera mutabani w'omukulembeze w'eggwanga nga kati ayogerwako ng'eyali so singa ali akuwadde nti he is a living example mukulembeze ayina abamugoberera kibiina kya UPSA kitambuza kigenda mu maaso mu ngeri yaakyo kiyimiridde ku core values zaakyo n'abakikkiririzaamu kwe batambulira kati wano ndeeta kyakulabirako singa President Museveni ava mu bukulembeze bw'eggwanga ekisinde kya PLU ne kyeyubula ne kifuuka ekibiina ky'ebyobufuzi ekijjuvu President ng'avudde mu ntebe kuliko mukulembeze mulala akulira ekibiina kino omuduumizi w'eggye kati CDF General Muhoozi alisobola okubeera President General w'ekibiina kya PLU ne yeesimbawo n'agobererwa abantu ne bamukkiririzaamu ku lw'ebiruubirirwa bya PLU oba kiriba tekisoboka ekyo ndeese bulesi kibuuzo kakati nkireese nga neesigamya ku bigambo bya Honorable Jim Akena nti obulamu buno buliwo we butuuka nokkiriza okustepping aside si lwakuba nti obadde oyagala ku stepping aside but because obadde oteekeddwa butonde nti teri kifo ky'ogenda kubeeramu kyankalakkalira ekifo kiri kimu oba bibiri byosobola okubeeramu nga byankalakkalira ekifo ky'okubeera nti gwe Ssemaka ekyo kisobola kibeeramu lubeerera ne bwofa bali kuyita taata gundi bali kuyita maama gundi ekyo kya lubeerera mwana wa gundi ekyo kya lubeerera tekisobola kukyuka kakati ebirala bya bino byonna akina titles maanyi sente bitiibwa ebyo bisobola okera ku makyanga bikyuse society ogitunula ekutunulira etya ogifacing otya message ya
Honorable Jima Akena eyinza okuba teyategeerekese bulungi mu bantu abamu naye okwogera nayongerako ekigambo nti yaliko mu buwaŋŋangusa amanyi kyekitegeeza yakulirayo. It was a very 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 big indicator nti naawe busobola okukeera ku makya ng'ogenze mu buwaŋŋanguse eyo tuveeyo ategeera akimanyi siina gwe nnumbye. Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga olunaku olw'ejjo yatinye olugendo n'alukuba mu maka ge yali Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago gasangibwa e Lubaga. Erias Lukwago ebyamutuukako sibi ebyo ebyawe ebiwoomya Nakabululu ne gye buli kati akyalwanagana na ndwadde ate ng'azirwanaganira ku mpingu. Afuna bujjanjabi bwe mu ddwaliro e Mulago newankubadde musibe protectingibwa under Uganda Prisons Services Luzira. Owekitiibwa Katikkiro yakyaddeko mu maka gano okwongera okulaga obumu n'okugumya ab'enju ya Ssaalongo Erias Lukwago. Ono Lukwago mwana wa Buganda, muzzukulu wa Buganda, asavinzeeko eggwanga lye, mwana wa Uganda. Owekitiibwa Katikkiro munnamateeka omukuukutivu era omugundiivu ddala, so nga ate ne Erias Lukwago munnamateeka omugundiivu abadde alwanirira era nakati akyalwanirira enfuga ey'amateeka eyitibwa rule of law. Mu maka yasobodde okusinkana mukyala Erias Lukwago n'asinkana abaana ba Erias Lukwago, kyekifaananyi ekyo kyolaba, and of course n'okwongera okubalaga nti tuli wamu. Bino bye bigambo by'Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, ekyo kyekifaananyi ekyenju ya Erias Lukwago. Kati nsabye ntwalekokko gwatulaba mu bigambo by'Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bwe yabinnyonnyodde oba nga bwe yabisengese bwe yabadde ali mu maka aga Erias Lukwago. Ulira nti nno bagambye nti ajja kudduka ate naseka busesi omuntu nga Lukwago ayinza okudduka adduka alagiro ate era nti ajja kutaataaganya okunoonyereza naye ate endoze bwe bamukwatira nga balina bye bazudde kati ate byanaataataaganya byebiriwo ate n'embeera z'obulamu bwe. Naye kindeese kugumya Naalongo ono n'abaana nammwe abooluganda kubanga wano mu Buganda endulu bwevuga todduka ogenda endulu gyevudde olaba ogubadde. Tulina okutambulira awamu mu mbeera eyo okubeera bannaffe. Omuntu ne bw'aba azizza omusango nga ddala yaguzza era tomudduka. N'olwekyo njagala kubagumya era wadde embeera etiisa naye temuterebuka. Omuganda agamba nti ekiwola tekyala, omukalo gw'embogo bagutwalira mu nkwawa. Mujja kutegeera amakulu g'olugero naye mubeere banywevu kubanga abantu bangi Erias Lukwago bamulowoozaako era tetusobola kumwabulira mu kaseera kano akazibu kaalimu. Ekyamazima obunkenke buno bufiiriza eggwanga. Olaba kati emikutu egy'ebweru gye bitwogerako abantu bayinza n'okulowooza nti mu Uganda buli muntu asula wansi wa kitanda oba buli muntu ali mu mpuku. Olw'ebyo ebigenda mu maaso, nze nno nsaba abantu abalina obusungu ku bannaabwe bakkakkane
Tero gamba abantu ngubunyize tulansonywe kaawo. Kikopo kinagenda okugwamu akatuyeka kuyiseemu ng'obusungu bukkakkanye. Obusungu obw'ettumbiizi buyinza okusuula oyo abulina mu katyabaga ne buleetera n'ensi emitawaana. Naye nga songa tuzigoberera katusuubire nti abo abamulinako obuvunaanyizibwa essaawa eno banaakola ekitaasa obulamu bwe naye n'eddembe lye ng'omuntu. Uganda eno nsi ntono, si yemu ku nsi ennene bw'ozigeraageranya ku mawanga amalala naye ikyali nnene ffenna tujyamu. Simanyi lwaki omuheeraliikirira oli. So byebigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Sisobola byongerako kigambo kyonna. Uganda eno si yemu ku nsi ennene naye yadde kasi katono ne ffenna kakyatumala tukyasobola okujjamu. Ebigenda maaso mu Uganda n'amawanga amalala bye gatuwandiikako galowooza nti buli munnayuganda waali ali wansi w'ekitanda yeekukumye sinakindi. Abannayuganda abasinga bali mu mpuku balina ekibagoba kye badduka. So I think ekyo si kifaananyi kituufu ekitusiigibwako nga Uganda. Abakulembeze abakulu abatutwala tusuubira okuba nti mwalisaanye mutunule mu nsonga eyo n'ebigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro. Obooli awo mubeeko kye mujjamu mutereeze ekifaananyi ky'eggwanga bwe kiba nga kyonoonese ku international scene. Tusobole okuddamu okulabwako nga part of Africa tujjayo ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe lino ettono. And of course n'abali emweru w'eggwanga abaagala okujja okulambula investments eggwanga likule. Simanyi obanga bino ebikolwa abakulu be bajja ne bapointingako amawulire ag'ensi yonna ne gatukubako ekifaananyi ekyo bitwongera kutusiigira kifaananyi kirungi oba byongera kutusiigira kifaananyi kibi. Ekyo nze naawe sikola ki sisobola kukikugamba. Naye tusuubira gavumenti yeeyina statistics ezo, eyina analysis data oyo esobola okutuviirayo netutegeeza nti kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti. Otherwise, thank you Katikkiro for that visit. Ebadde eri very meaningful eri family eyo ne Buganda okutwaliza awamu mu mbeera eyo. Ninye Tabs yagwinganyeeko bwenyi ku bwenyi ne Honorable Muwanda Michael, MP wa Igara County, era ng'ono muna PLU ono nno weeyo mu district yawa mu district ye Bushenyi. Honorable Michael Mawanda Ninye Tabs yamulangidde billions za sente 2 ezigambibwa okuba nti yazikumpanya oba yazikyolopanya, yakozesa mankwetu n'azifuna. Honorable bamulangidde ettaka ne lijjula omumira. Wakati mbuswavu omwana bwe yamuyisizaamu, Honorable n'abulwa ekyokkola n'amugamba bugambi leeta kimu producing evidence, of which evidence Ninye Tabs gyakakasa nti bweri. Era akatambi kano bw'okawulira kabadde ka seconds ntono nnyo ne Honorable teyategedde nti bamurecordinga. So nsaba Pavin ompeeko ko katambi ako katini nnyo. And of course anzije tuwumbe by'olunaku olwaleero ate tuddeyo tugende mu kooti tulabe be baleeta abavunaanibwa obulyake. Katambi kali ready? Kanteereyo nga bwe kali. Kabadde brief. Honorable baba amusanzeewo baba amukwatirizaawa. Just know conversation teyatambudde bulungi. Ensi kati awo weeraga bw'osanga gw'olowooza nti yali ez'oluguudo mwatulire. Bw'osanga gw'olowooza nti yali ez'eddwaliro mukubire enduulu. Eyali akiruddu uno Health Center for yegindi yazibba yuno. Engineer bwe musanga mukubire enduulu. Obali awo abalala banaafuna kafansonyi
ensonga babe nga bazitambuza mbulambulukufu so kompeko katambi ako send you to do. We do it. No. We send you to do. We do it. No. We don't take you. We don't send you there to despise people. Because when we get chance, look here. When we get chance, we shall also despise you. As an individual, are you proud about it? You people must start getting ashamed. Ebigambo bya ninye tabs bobiwulira abadde ali rude nga asibyemukko ku mubu guba mubutu ona bagaza agezaako kumusaba evidence ng'omwana evidence abiwulira amugamba evidence tugirina wazirya tewazirya lwaki bakusiba lwaki wakozesa ssente z'omuwi w'omusolo okuzonoona to that level so bw'osanga omubbi osanga gw'olinako akadugu tokuba muntu omusango gwa mob justice jeguli ate naffe tetuguwagira ebyo ebikolwa tetubiwagira naye ebikolwa by'okwogera we have no problem and don't pretend omuntu gw'otayagala mugambe teweekisakisa mugale gwe nno gundi sikwagala gwe nno gundi watubba kyovola banze wano sijjaako comment nkimanyi siri mutuukirivu nyina benyiiza era oli bwajjana ngamba Vicky wankola kino manya ayina ensonga lwaki akyogedde tava mu bbanga kakati Honorable Mawanda yagenze gwa mu ngatto z'abato abato ne bazimuliisa ebyo ne bigenda bityo ndoza mbalekera yakatambika Honorable Betty Namboze ngatu in fact soko tuwe embozi ze Kalangala ekyali ekalangala mu kalulu bannyabo ne bassebo akalulu k'ekalangala kaali mu vulugu twabibalaga wano buli kimu tetugenda kudda mabega naye kakati ekyewunyisa mu kimanyi eyali agenti owa Aida Nabayiga muna NRM avuddeyo n'agamba ssaawa yonna atuwa ebyama atuwa akalulu nga bwe kaali bwe katambula agamba obujulizi abulina ya recordinga each and every detail agamba abakyala n'abaami kye beekola mu kalulu ke Kalangala Aizulu omutonzi yekka yamanyi asoose kutuwa proof oba evidence ye kakasa nti byagenda okwogera kabimanyi ne gwayogera kamumanyi yafuna akalimo kakugadinga oba kakubeera kalabalaba w'akalulu k'oyo gwagenda okwogerako n'obujulizi atulaze waabutereka naye nze ngamba oba obujulizi essimu ewaali gituwadde either obujulizi bufulumizeewo oba si kyo obujulizi baako mikwano gyo bw'obusindikira kuba essimu eyo gye watulaze essaawa yonna nkimanyi togirina eyo essimu nkimanyi either bagenda gikubbako oba essimu egenda gwa mazzi si gwali ku nnyanja ekalangala eyo kakati gwe ng'omuntu nga situnakutunuulira tusooke tutunuulire obujulizi bwe buli producer ali kuŋŋamba nti omuntu ye nga ye agenda kubeera mu mbeera atya omuntu tetumutunuulira yagenza okuvaayo okwesoolayo ng'akimanyi naye kati ffe be yakookoonyezza obujulizi oyo ye tujja kulinda few moments later ng'omuntu naye kati obujulizi bo tebujja kulinda few moments later kiki kyabaakola mu kaseera kano agende ku simu z'aba Vicky z'abaanyani baganda bafe aba NTV baganda bafe aba UBC aba NBS tasosola media house name atusindikire kale esimu weenagwira amazzi ye tujja ku ye tusuubira few moments later ye jeri mbago katambi ako ndowooza bwe mbawa kano mbalekereyo lumu Namboze era ku nsonga ze zimu za Kalangala district mulaba bino nze nali agenti wa Nabayiga mulaba nali agenti wa Nabayiga era nina vidiyo mu simu yange eri ey'okubiri
Totukookonya mboozi gituwe. Aha. Ayogera asirika nnyo. Achanoonya evidence. Eno. Nagitegawo nga tebalaba. Netukavaawo nga tebagirabye. Kyamagero. Erina bwino ono. Ku biki ebyabaawo ennakatiba. Nina feesi z'abantu n'amannya gaabwe abaakola ekyo. Ate era oluvannyuma yogera bankolako obulabe naye ne mbalikoodinga engeri essimu yange eno gyetambulira mu lubuto. Eno gy'olaba batono nnyo abagimanyi nti njirina. Katukitegedde ogirina tuwe ebiri mu simu. Nali agenti wa Nabayiga. Ekyo tokiddingana. Tutegedde. Bannoonya abo abaamanya nti nina vidiyo entuufu. Abeekalangala. Yes. Amazima ngayina. Ngatuwe. Engeri gye ngaatulamu. Gasindike wano ku Viki Exclusive. Kubanga nsobola okuleka abaana bange. Era bw'oyogera ofa. Yogera. Tuwa amazima. Gwe muwendo gw'abalonzi abaalonda ku lunaku olwo. Sabula. Bano bakazi. Bano baali basajja. Nava ku polling station essaawa 9:32. Ng'okulonda kuwedde? Ngebule eddakiika 8 okulonda kuggalwewo. Olw'ensonga ezaali zintabudde. Naye Nabbosa ow'ennakatiba Nabbosa kanfe naye ensuubiro ojja kulabirira abaana bange. Otuwadde ekiraamo? Amanyi omukyalo oyo mugambo omukutu gwa Viki Exclusive gusobola okukuuma obutambi bwe ne kakati essimu yeeyo eri ku 85 075 asobola okutusindikira. Ne Bukedde TV by the way erina enamba z'essimu kwoteeka obutambi ne NTV ne UBC buli TV oba buli mukutu gw'amawulire. So Viki Exclusive abatayagala kutuwa bujulizi ate by the way obujulizi obwo osobola okubusindikira Irene Nampala oba buweereze David Lewis Rubongoya. Naye lina gwanga Katikkiro ne bwagenze gamba nti obwolumu abatulaba ebweru balowooza tusula wansi wa bitanda na mu mpuku. Ekitugoba kati yesimu atoji balaze bagenda ginoonya. Waligambye bugambye bujulizi buli ku simu eno gye ndicodingisa. Kati esimu ogibalaze. Kansuubira obutambi oyina bangi b'obuwadde naye bwe buba bukyalimu esimu. Ffe tetugenda kukulumirirwa. Kuba kyokoze si kya buntu. Tuwadde tulina okukulumirirwa ng'obutambi oyina tubulaba ku mikutu egy'enjawulo. Nabbosa bakulaamidde. Kale tuyingire Kalangala kati bino byo binyizaamu. Saundi wange mulekeyo tusimbule Kalangala Pavini. Nabadde Kalangala. Nengenda ku ferry. Waliyo company bagita Kiss. Naye erinnya lyayo ery'abazungu lisookako F. Ye Kiss wano mu Uganda bagituuma Kiss. Company eno ebizinga by'e Kalangala twabijiwa. Wasomako ku company ya Captain Lugard IB
Aibeako. Aibeako. Kati neno kiss efanana ne Aibeako. Kati kiss eno gye twakwasa efuga ebizinga byaki byekalangala. Wano erimira abekalangala enguudo ebatuuseeko amazzi ebawa amasannyalaze ebateerewo enguudo nga kuliko n'ekidyeri. Kati Uganda neyewo kampuni eno ne Uganda negigulamu emigabo 46 ku 100. Emigabo egyo ne tugigula obukadde 5 obwa $. Era twewola bwewole. Ne tugibuwa. Ne tugigamba kati okutufugirako kalangala. Tukuwaddeyo. Tukwewoleddeyo se. Fuga kalangala. Tukuwadde kampuni eno. Neffe banna Uganda tugirinamu emigabo 46 bali nganya gano fuga ensi yo. Ogitunde. Kampuni eberemu n'emigabo gobalemu n'emigabo 46. Emigabo egyo 46 twagigula obukadde 5 obwa $. Twewola bwewole era kati tubusasula. Atugula emigabo mu kampuni egenda tufugirawo kalangala. Yes. Kati kampuni eyo egamba nti bannange betuli nabo mu kampuni Mwami Uganda omukulu. Kyanga tutandika wano mu 2011. Tetukolangayo wadde nusu egi mu magoba. Tuli mu mbeera nzibu. Ate nga ffe anti bobera nanyini kampuni ne mutakola magoba nawe obera mabanje. Kati ate Uganda ono yasigala eno atali kisi atali emigabana mu 6. Napangisa kweno kampuni etekewo ekidyeri kitwalenga abantu ewa ekalangala. Kati ekidyeri ekyo kampuni eno nereta ebidyeri 2. Buli we kisimbula okuva ebukakata okugenda ekalangala kikozesa miliyoni kisasuza Uganda miliyoni 2.6. 2 ago ge magenda. N'amadda miliyoni 2.6. Ezo ze miliyoni 5.2. Kikola emirundi 8 olunaku bwe bukadde 40. Awo tuli ku kyali ekyebukakata ekyo ekidyeri kimu. Kati ebidyeri ebyo biri 2 n'olwekyo buli lunaku tubiteekako miliyoni 82. Tofaayo miliyoni zino 82 tuzisasula eno kampuni yaffe mwe tulina emigabo 46. Naye wabula abagidukanya bagamba tekolanga ku magoba n'olwekyo tetulina ze twafunye eyo. Ebintu by'omutwe. Obitegeera. Kakati ekidyeri kino buli mwaka buli kimu tukisasulira biliyoni 15. Biliyoni 15. Naye tukitwala n'emwanza ekiddabirizibwa okukikola service biliyoni 3. Biliyoni 3. Ze biliyoni 18. Naye abakikola emwanza batugamba nti singa tubawa biliyoni 25 bajja tuguza ebidyeri ebyo byombi bifuukire eddala byaffe. Batuwa discount. Ekyo ekintu kyonyonyola. Bwe nabuuziza nti buli ekisimbula kikozesa amafuta genkana wa kikozesa lita 3 ez'amafuta. Lita 3. Kubanga wali kigenderawo eddakiika 3. Yes. Waliwo ze bayita nautical miles 7 kilometers. Nautical kilometers 7. Kilometers z'okumazzi mmeka 7. Ababalirizi batugamba nti Uganda osobola okukola kino. Okupangisa ekidyeri kino ku buwumbi 15 buli mwaka. Oba okugula ebibyo 2 obuwumbi 25. Discount. Ne bifuukira ddala biki? Bibyo. Oba wano luno olugendo. Lusobola okugendamu oluguudo. Singa oleeta obuwumbi 67 tujja kuzimbirawo oluguudo. Uganda olw'emmotoka nga ziva eno zisala busazi twi nga bw'olaba wali ku Nairo. Uganda negamba biliyoni 67 nzenze wole nzimba oluguudo. Ekyo si kyamagezi nkiganye. N'obugi nyingi. Newole biliyoni 25 negulira ebidyeri bibere byange. N'ekyo nkiganye akampangise. Kwe kugamba nga Uganda yafaanana Serwanja. Serwanja. Yali nano omwana omuvuzi wa boda. Owa boda. Omwana wa boda n'amugamba nti mwami Serwanja nga nkulaba wano weetala nnyo. Olunaku otambula emirundi 8 ogenda emukono. Kale Honorable Namboze komaawo. Totwongera mboozi ya Serwanja ogenda tugasa emitwe by'otuwadde bimala. Ndowooza Uganda ogirabye.
abakulembeza abatukulembera mulowooza ki mutukulembera oba mutufuga mbuuza bubuuza HDL tukipangisa miliyoni 15 ne tugattako ne 3 eza service ze miliyoni 18 omwaka kakati HDL buli mwezi miliyoni 18 kakati HDL ngachi HDL batuwa discount baba batuguze ebidyeri bibiri babituwera ku miliyoni 25 ebidyeri miliyoni 25 nga tuguze byaffe bya Uganda kyokka twasalawo kupangisa buli mwaka biliyoni miliyoni $. Kati enjawulo eriwa tusasule 18 buli mwaka okumala emyaka 5 kyokka mu myaka 2 sente ze tupangisa ebidyeri bibiri ekidyeri kimu mu myaka 2 zigula ebidyeri bibiri nga byaffe bya bwannannyini kibanga oli kugamba kankupangisa eggaali buli lunaku emitwalo 4 nga eggaali ogyetaaga ennaku 2 gye emitwalo 8 nga eggaali empya bagenda kugikuwera ku mitwalo 6 kati obeera otegeera okupangisa emitwalo 8 nga ate osobola okugigula ku mitwalo 6 ennaku 2 bannange kyokka ate twafuna kampani etufugireko ate ne tugulamu emigabo ate kampani tekoze magoba ate tetubanye bintabudde mubeere bulungi aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwe Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebale nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C abasajja n'abakazi ab'ennyoma mu nsonga z'obufumbo abaludde okufuluma kiyite constipation omugongo oguluma amagumba gakumeketa alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi mitwalo 3 kitundu zokka kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 0764 amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited tutunda amataka tuzimba amayumba tuddaabiriza amayumba renovation tugikola tusima amazzi fo aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu buli kimu ekigwa mu construction company tukikola bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala Haji Najibu basajja baka ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba